Kakati omuwala gw'olaba oyo agudde eddalu. Gwe mulaba oyo n'enfaanana gy'afaananamu, endabika gy'alabikamu, agudde eddalu. Talina n'ekimu ky'ategeera ku nsi, ne waali tamanyiiwo. Yasuze ku kkubo, oba yabadde ali mu kunywa mwenge n'abawala banne ne balyoka bamuddukako, teri amanyi. Oba yafunye musajja n'amunywesa enjaga n'amukozesa n'amuleka ku kkubo ng'awunze nga takyategeera, teri amanyi. Wabula ababbooda bakedde ku makya bagenze okulaba omuwala ali ku kkubo agangayidde, ayogera by'atategeera, nga bamubuuza nnyabo kiki, buzibu ki? Omuwala mukambwe okukamala. Gw'olaba ono mulalu yagudde eddalu naye ssebo tayagala kumuyamba. Yagudde eddalu naye ssebo yeemanyi nga bw'ali omulungi. Yagudde eddalu naye ssebo yeewulira okukamala. Ne yeerabira nti abantu be yeewulirirako be bantu ate balina okusooka okuggyako obuyambi okumutuusa ewaabwe gye yavudde. Abagambe mbu ava munyonyo, era bw'obanga oli munyonyo ng'omanyi omuwala ono wandibadde omunoonyaako. Yagudde eddalu. Kawala kalungi, kawala kalabika bulungi. Bino bye mwegwisa eddalu, ono obudde bwe bumuzibako olwaleero ng'akyali mulalu nga bw'ali, abasajja bagenda kumuvuga kajegere. Bagenda kumuvuga kajegere kubanga mazima go gali nti akawala kalabika bulungi. Ababbooda munnange bo babadde n'ekisa. Akawala kano yadde kabadde kagudde eddalu naye nga tekoogera bubi, kabaddamu bubi. Bakakutte ne bakatwala ku poliisi. Ne bakatwala ku poliisi, poliisi etandikira awo. Naye okumanya poliisi ye Uganda nzibu. Omwala ono olumutuusiza ku poliisi, poliisi emugobye. Abapoliisi bagambye oyo mumutwale tatukema. Poliisi egambye oyo mumutwale tatukema, tetujja kumusobola. Akawala nga keeraga kagudde eddalu, baagala okukayamba naye konna kwogera bubi, konna nkugambye ono asobola n'okukumalako ekyewungula eky'okumuyamba. Ogudde eddalu bagimugezaako okukuyamba ne ssebo weemanyi. Kagudde eddalu ne ssebo kamanyi nga bwe kali akalungi. Kagudde eddalu ne ssebo kamanyi nga bwe kanyirira okukamala. N'abasirikale bamaliriza bakagobye ke kamanyi kazungire eyo. Ono ye mulalu omukazi gwe nsoose okulaba ng'abantu tebaagala na kumuyamba kubanga kabadde kwogera bubi. Oba yanywedde enjaga nga waliwo omusajja yamunywesezza enjaga n'emuggyako, teri amanyi. Oba yabadde n'abawala bonna ne bamuwa enjaga ne bamuleka, teri amanyi. Kati bw'oba omanyi omuwala ono munoonyeeko. Munoonyeeko, yagudde eddalu. Njagala nkutuusako vidiyo y'akawala kano ogyerabireko, nkusaba ogimpeeka like vidiyo yiiyo. Mwana mama onaasobola? Nasizaamu enkalira, jangu ogende. Wonako wange ogenda. Bana omukazi yabuze bana twali tusaba. Alikyanja ku community police naye atubuzeeko tubuliddwa gy'abeera tamanyi gy'abeera. Yayisuzeewo obusuzi wano ku ssaawa nga 8 ze yabuliddeko. Kanyirira bannange naye kabuze. Bagenda kakola kesudde eddalu lyako. Twali tusaba naye akamanyi bannange atutaase. Musobole bannange otutambuza. Tumulese ku poliisi y'ekyanja bannange. Naye ku poliisi bamuganye bagambye mulalu nnyo. Oyo yennyini amumanyi bannange twali tusaba bannange atuyambire eddala. Kaako. Banaye madamu yuuyo yabuze alikyanja bonna abamanyi ekigambo kye yatugambye ava munyonyo. Amanya ge n'akakiri beti. Tumanyi n'amanya ge bannange mututaase butaasa. Ali confused tumanyi gyali. Bannange amumanyi naye nanga amumanyi naye atutaase. Avaye nga ali community police. Atutaase bannange. Azungira nnyo mukoba naye bwe buzibu. Yabuli kaseera ayagala kutambulira mu kkubo. Bwe banaamutomera mayiti munasobola omujja ekyanja. Ye maama we. Kale. Naye ono onategeera yeetaaga bwebyezi. Nedda alaluse. Bannange yagudde eddalu.
n'omulala wuuli bannange ono omuwala bannange ali Kyanja amulabyeko yo no bannange ali Kyanja kasita mutegedde gyali ffe tugezeza nege wavuddewa nzofuna obuzibu nga teri akumanyi amabboyi ono omuwala boyi amumanyi boyi mutugambe boyi yuno wano amumanyi naye bannange atutaase yenaye bannange amumanyi bannange tubadde tusaba buyambi kyuka ali community police bannange tetumanyi ffeja tetumanyi mannyage tetumumanyi bulungi alijoga yawunzewunze dda kaakati kibi nnyo omuntu okwefuula nti gwe nze sirabangako naye nange obuwala bunene obwekampala bannange bwekoza kati kana akawala mukalaba kemulabako tekamanyi na gye kali kaabuze kaagudde eddalu oba kaatamidde n'essebo kemulaba kano kagyewulira okukamala tekaagala na kukayamba ne kerabira nti social media lyekkubo lyokka eriyinza okuleetera abantu baako okukalaba kubanga omuntu teri awo alina ssimu ya muntu n'omu akamanyi naye vidiyo yaako nti bwe tugipostinga no ku social media abantu abamumanyi bayinza okuvaayo ne bamulaba vidiyo bwegenda ku tiktok abantu abasinga kati tiktok ezudde abantu bangi nisebo akantu kano kekayina engeri gye keebozolamu ssebo gye keebadalamu baagala kukuyamba nga ssebo oli mu kwemiima bwemiimi weekoza olwekoza naye bannange okisanga Uganda omuntu baagala kukuyamba ogudde eddalu naye ssebo weeraga olweraga bwe weegiraagira tamanyi waali tamanyi gy'ali tamanyi kyamutuuseeko omutwe gwatabuse yagudde eddalu naye ssebo akulaga ssebo ey'emiima olw'emiima amazima go gali nti kawala kalungi kawala kalungi naye kasita obudde bwa leero buziba nga kakyazungazunga be kazunga ebyo kubanga abantu abasinga bazze okukayamba kabeeragirako obweragizi kabavuma kabaddamu bubi bagenda okukavuga olujegera ekiro kano abaana ba booda kati obalaba bonna bakuŋŋaanye wano bakakuŋŋaaniddeko n'emiryokola babivuddeko bonna basaamiridde ekifo ky'okugenda okunoonya ssente kati gwe erinda ekiro kajja katagala mwataataate ekifo ky'okufuna booda ne kagamba nti oba kafunyemu olungubaguba ne bakatwala kwogera bubi era kino kyekintu ekiremesezza abantu okuyamba buno obwana obuwala bwemanyi mbu eko kalungi kote eko kali awo keefumbafumba weemoolera kwani abantu bali mu kukuyamba oli mu kweraga be baakusudde eddalu engeri gye kalabikamu kalaga nti kawala kacyakaze buno obuwala obucyakaze buno obuwala obukubibwa amabaala okitegeera buno obuwala obukuba amabaala obunywi obutamiivu kati ndowooza balabika baakateredde ebiragalalagala mu mwenge ndowooza yange bayinza obba baakateredde ebiragalalagala mu mwenge ne kanywa ne kavaako ne katamira ne kagwa eddalu lyako oba nga kafunye omusajja omubyeyi n'alyoka akadraginga n'akawenjaga n'akakubisakubisa n'alyoka akakozesa byonna byayagala n'akasuka ku kkubo n'agenda kubanga buno bubeera amabaala nga buzunga buzunzi bwe buti kati ababooda be bakasanze nga kali awo ku makya konna tekategeerekeka kali awo kabuuza gye kali tekayina kye kamanyi kiri ku nsi ogezaako okwagala okukayamba munange nga kawala koogera bubi nabo kye bakoze kwe kukakuluggusa mpaka ku poliisi ebadde okumpi poliisi esobole okuba nti ekawa protection oba n'okukatwala ewaabwe naye ssebo n'abasirikale olutuuseeyo bagobe kagobe ne bagamba kantu kano ka lusiddiiku newankubadde keetaaga buyambi naye genda tetujja kukusobola kati kali ku poliisi awo kawoza njagala gendaka teri akafaako abasirikale tebakafaako buli omu akalaba bulabe muko keemanyi kalungi kagudde eddalu bakayamba keefumba amanyi ono omuwala munoonyeeko yagudde eddalu otherwise wemba temumunoonyezaako nga muli bantu be ebiddirira mulinde embuto